yes mwanyinaze kaleke wenkatadde nze ndamye naawe. Yes mwanyinaze uli utya? I'm good, ndi okay. You're good? Yeah. Olemedde nnyo mu luzungu ennaku zino. Oli ne wakuza mu Luganda I'm good. I'm good. You're good? Yeah, I'm so good. I'm so cool. How are you feeling? I'm feeling good. Obulwadde bwawonye obadde mulwadde bambi. Omugagga lwalanga mwavu. Tutulanga ndabika beautiful. Kulaba. Naye ate akaviiri kana abantu bongedde okkaagala nti kunna kyate oli wakabi. That is original here. That is original here. I thank God for that. Ova kumuntu nga ina original, even my color. I stand ndi kunna kyo color. Color we gibayita batye? Made in from God. Made in from God. Eno color gyoliko kati gibayita made in from God. Made in from God. That's why nyuma okulaba masitala za maaso. Ndi awo ninga kasana ko kumakya. Sikoweka. Yefe abogerwako bali bandi bassa bakalaala. No wale ko mayino okwemola. Ndi mulungi. Abantu ntaba bagamba no kifuru figanga kinyirira. Just I'm beautiful. Abantu bafa obulungi bwo batta. Obanga omuntu ali kunakyo. You know omuntu alira. Obanga omuntu ali original, even my hair. Your hair. Look at my hair. Yes. Very natural. That's wonderful. Made in from God. Made in from God. Yes. Bakuba na mano kutekako ebyoya byendiga. Even my nail, look at my nail. Kulaba akazigo. Naye akazigo kano ka maintaininze mwanyinaze. Kitiibwa kya Mukama abalaba kuuta bukuute. Wakafuna ku original. Nze Katonda yantonda ayagala kubanga n'obudde bwe yantonderako bwali weewo. I'm beautiful. I'm so wonderful. I'm looking good. Ndi awo nkula sikula ninga ekimuli. Ekiri awo. Yes. Ninga ekimuli ekifukirirwa amazzi every morning, every night. Nsita amanyuma okulaba sikoweka. Olya akukowa yamanya. Tewali asobola kunkowa, just baba beegumya. Batya butiti mbamba suseeko. Nkutegedde. Naye ng'oli otya? Ndi okay, yefe aboogerwako. Mwaboogerwako. Bakalaala. Bandi basentala mule. I'm here. Nina mulungi munyo omita Hajati. Bansingwa biseera. Hajati Mariam mu birwali Canada. Mu myufu okufa. Ayagala fulu figa. Tulaba abantu abanjagala nti babeera beautiful. Hajati Mariam mu birwaga bannange. Hajati Mariam. Nina abantu abanjagala Hajati Mariam. Anjagala nnyo because bagala balungi bannaabo. Nina omumbeeta number 1. Naye akwagala. Nina omumbeeta. Nina Aladis Lakai. Sarah. Bana beautiful Sarah. Mama Saka. Chimba. Abona bali mu government empya. Obulungi bamenya bonna balungi okufa. Obulungi buluma Sarah Chimba. Sarah Chimba mayintu no bamutekana. Ali awo atuna tatunula budde bucha tebucha. Namwe wonyomula mu gundi Kristiyamu. Ya muje no muwozi. Oba ali mu namba 35 bamuka. 35. Beba mu kubanta. Sarah Chimba wamanyi bwati. Omaya abantu balwanira okubeera ku lusegererwa muhozi babala government cabinet. Atotanga omuntu muwozi gwamanyi erinnya. By name ngakugera nagamba nakangu abakukozeko investigations abakumanyi era agenda okuteekawo nze gye nomuwozi yavaayo nagamba nalagira Uganda Airline nagamba nti full figure yabalagira yes yatowa order Uganda Airline yatowa order nagamba nze nalagira nze ndi supposed marketing Uganda Airline ne batumya ne bantumyako era buli kimu ne civil zonna ne bazitwala marketing Uganda Airline. Nebe agamba muganda mubozo oyo omukulu kwe bawa gundi. Omukulu kasujja go bakwasa ki? Airline. Goba mba mukwasa gundi. Aluwa. Akulira media center kati. Mutegede. Yanteekako n'abantu bangi nnyo. In fact abantu abamu tebamanya lwaki naddayo okusoma. Emirimu mingi government gya kukwasa osoma kutuukiriza buvunaanyizibwa. Bannamwe essuubi. Oyo ajja kutuddira. Ona atulindemu. Atuleke. Tunamuddira. Basira gasimba ko simu nabo okuba ngama ki. We bafule number busy ng'abantu abali serious bagenda kukubira. Mwe badde busy. Nakubira ko ng'oli busy nga munaku yaku. Teri kintu kibi ng'ekyo. Mama Fina bakube bogiro nno. Mama Fina akubeshira gashumba. Abo balina kubesa. Babula nekesa kubire. Baba nekesa bakube. Ebamiri babalanda bakati gwa yankubira. Omunaku bwankubira. Bwe njogera naye second zaga. Mugamba tugende ku WhatsApp. Okula nnyo simu yange busy. WhatsApp sante mbamala omuliro. Anti naye izo fule simu busy omuntu ali serious agenda okuba. Ngeri busy. Nakubaako. Ogenda omuddira nti nakuvuddeko. Gwe badde oyogera na ne kadu. Oyo agireke banekesa bakubire. Netaga okuwulira. Kakati njagala kutwala butereevu. Omuwala oyo Sarah Chiyimba. Bangamba raka yagigogodde. Agizugudde. Mukwana.
Bakunyonyola Sarah Chimba by the way nga tuli mistaken Sarah Chimba mama Masaka omutuufu era yali supposed okubeera MP Masaka era abantu bwe bali beetaaga by the way evula nga Masaka erimu embeera eyo Sarah Chimba si mwala Boulevard oyo mwala wa Boulevard bwe bali beetaaga mwana w'omugagga kikunyonyola secondly Sarah Chimba ali ye RDC Walakai naye bw'otunuulira RDC Sarah byakoze oyinza ogamba nti ye minisita Muraka yonzo loza ye minister kyokka aliyo bamupya ab'amaanyi waliyo ba minister aina foundation eziyambye abakyala aina foundation eziyambye abaana Sarah Chimba yakoma kulungi wa face obulungi bw'alina ku face bwe buli ku mutima ne munda kikaze kyovola bayayanirwa tekisava kyovola bayayanirwa naliko nakyo nange ne ngamba singa siki Sarah wotaba na mutima tomulinaana oteguka Sarah wotaba musajja mugumu naliko ne Sarah ne ngamba okwegumya Sarah talinaanika oteguka nene mugunja na ngamba agenda n'omusonseke ekigambo manyi Sarah Chimba nali ne Sarah Chimba abo bali mu gavumenti empya era teweekanga okulaba nga y'omu ku baminisita nga bamutadde ku cabinet state minister kubanga President Museveni yali ajja muyinza alina abantu ana be yajja nabo era njagala bategeeza General Muhoozi Kanoga yalonze abantu ana President alina okubatunulamu exactly ekyo ng'okiggyeko bw'osanga Sarah ng'akutte position bamuwadde obwa minisita teweebuza Sarah Chimba yaani avudde wa those are the people abali hard working abakoze ne CV ezitowa zizitowa even background ya families tazze kunyagulula obugagga busangiddwawo tanoonya kweyozaako ogenda muwaaki kyatafunanga so kati no tubagamba Sarah Chimba mukwate position zammwe kati nange nayo Sarah Chimba nawe inayo Sarah Chimba nayo General Muhoozi Kanoga nayo Sarah Chimba kati nange mmanyi nti awo nkutte ku ssavu naye abantu baŋŋambye Iraka omanyiza Iraka nyina mama wange gye bamuzaala nti Sarah Chimba bifo byeno Bitabago Kakuuto Rwanda Kibaale Kibanda Kiswere oyo ye bayita kooki ye kooki abantu gye bata Sarah gyasiiba Sarah bo balowooza ye mubaka wa kooki bamanyi minisita wa Lakayi oba district mu Lakayi mu n'emirimu gyako yatuusaako ensonga zaabwe bano bakunyanja era tebamuyita RDC bamuyita MP Mama Lakayi bamuyita Mama Lakayi Mama Lakayi oza lwaki ajidde ku omuntu yenna ng'ojidde ku listi ya General Muhoozi Kanoga tumuyite tolowooza nti aba wakusaaga kye nalaba ekkololo nga buli omu ayagala okulabinga shota ne Muhoozi n'atajja ate Sarah n'akulaga nti ku bulwadde obumuluma omukulu agamba erinnya mu nnamba 35 omukyalo Piero njagala nkyogereko era nalabye abantu bangi naddala abatalina ab'entegeera entono bagamba General Muhoozi twakoze birthday eyalinnyeeyo abantu mwabadde mumweteze abantu mwabadde mukoze muti kambabuuze General Muhoozi Kanoga tekimwetagisa kujja ku birthday yaffe abacelebrate nga bwetuli General Muhoozi Kanoga yomu ye muduumizi w'okuntiko ow'amagye g'eggwanga Uganda security yonna etandikira ku ye okwetooloola ebirala byonna omanyi mirimu ki gy'akola omanyi bwendinde ki obubeerawo n'obunkenke abo abasajja b'amagye nze njagala nkuwule wana abasajja betulina okuwa ebimuli nga balamu abo bajje no Muhoozi Kanoga bajje no Yoweri Kaguta Museveni bajje no Sale Musale abasajja b'amagambo magambo wasaidi abo abasajja baddamulira afande ddamulira crime intelligence magambo b'amaanyi nnyo magambo akeera ku makya nga n'abaana be oba mukazi wayinza n'omala omwezi nga tamulabye ng'asoma ofiisi atunula nga aggwanga ayiyiza ggwanga tubadde mu campaign nga bayeekera bayingidde ebundi bujjo ne wa entoloko nga magambo basiba ku booda nga bakwata bayeekera nga basala bali mu kuyingira kakati omusajja ng'oyo gwe n'okeera ku makya tomanyi na bwasiba abo be basajja bakyasinza okulwana ennyo n'okukolerera ennyo eggwanga lyaffe bannamagye order ni order sio mawombe ba order General Muhoozi tomusuubira nti basite mugitegese waliwo mission nti nasobola okuyimiriza mission y'amagye ajje mu birthday nanti birthday yiye lwaki tuleka omukolo gwe n'otajja nkunyonyodde tema omusajja tewaliwo emikolo gye tuteka President Museveni natajja n'atuma gundi nga gije yes wana abaana b'abalwanyi tebabadde tebamulinde kololo n'atuma Jessica Lupo private yes olwaki just in case emirimu kugamba ensonga z'eggwanga zezisooka bino ebya birthday birungi abannayuganda bonna
kino kankibagambe nzewe mpulira budget ng'erimu ekigambo security ku budget y'eggwanga Uganda singa security ebeera namba emu. Awatali security tewali nkulaakulana, tewali mirembe, tewali tulo, tewali kukola. Security is the first. Defense ne works. Emyaka gye kyolodde nga yebasinza budget. Bebalina okusinza budget. So era abasirikale beggwanga singa ebasooka okutunulwamu ku buli ranka, ku buli mutendera oba ba poliisi oba abo abasajja basula kiro bwaweeru, basula bakwata mu mirambo gy'embwa, bakwata mu mirambo abakazi abasokoddemu embuto, basiba batunula eggwanga liri mu mbeera mufuuta nga mwegatta nga abasajja bali mu kukuuma ggwanga, bali mu kulaba butebeerezo abeera kasozi nga ali ku bitangaazo, ali mu komandinga. Bannansi babeddewo batya, beegasse batya, bakola batya endongo yaabwe, batamidde batya. Gwe ngodde wano nga gw'oyogera birthday mbu Muhoozi teyazi. Ekyamuhoozi obutajja tekitugana kucelebratinga General Muhoozi Kainerugaba. Eggwanga yonna lya celebrating nze wadde oyagala abeere wategedde yabadde luddawa. Kakati olwaleero ono lwakumeka. Yesterday babadde bacelebratinga ki? Lebadde. General Muhoozi Kainerugaba mukwatako era walabye nga amagye gonna gasimbira yiniddawa. Kyaggwanga. Kakati omusajja naye mukyoyogedde okulaga nti nno ensonga eziwaye essanyu asooka n'aziyimiriza n'alowooza Uganda nga abantu abamu kati wano mwalabye abachina be bakutte abantu 160 bali mu ggwanga Uganda bayingira for trespass. Mulimu Abanigeria, mulimu ensi zonna mweziri. Ndayo Nigeria eyomba babatise babaziza batuswazizza Nigeria etuse n'okuddukira Uganda. Okuddukira Uganda nga bagamba Uganda ebasinga okuba. Kati gwe muna Uganda atamanyi bamagambo ebibasobola bakola. Bw'atamanyi bajja n'Omuhoozi Kainerugaba nti basobola batunula bansonga ngezo. Oyagala ki? Oyagala Muhoozi ajje mu pate bumusalekte kiso what? Ekyobutajja tekitugana kucelebratinga Muhoozi, tekitugana in fact ekyokulaba kwa Muhoozi okujja mu basite okusalako ekyo batazze. Tekitugana kucelebratinga General Muhoozi Kainerugaba, tekitugana ku appreciatinga Muhoozi birimu gy'akola. Muhoozi ye mwana wa ani atani aswala mwaswala nga mulinda abandi kisa kya Mukama wabanga ayogera nti twaswala tunulya n'ayogera bwali n'emyaka gye n'enfaanana ye n'endowooza ye era bwe balina entegerayo yekuwa kyoyogera. Tosobola kuŋŋamba nti bakabanda baminisita baani bonna mbu bazzaawo for nothing. Lwaki gwe ndowooza Basidiru yaze kufuna sente taye bwayaze kufuna sente balese bintu because first of all let me tell you something. To celebrating General Muhoozi Kainerugaba oba wali oba taliyo oba saze kacyo badasisaze to celebrating General Muhoozi Kainerugaba according to status ya Muhoozi tuli mu celebrating tuli mwogerako tuli munyumyako ne mu byafaayo. Why? Your first son asoose ku lukalu lwa Afrika okukola ebitakoleka. Muhoozi Kainerugaba atana kintu kya bwerere buli kyali yakikolerera. Muhoozi mwana wa president yandibadde abeera mu comfort zone. Bamena abaana baba president sabali mu comfort zone nga balaba eriyo baava nako. Essawa ya General Muhoozi Kainerugaba yakwata omwana we Ruhamya. Ye Ruhamya saagala kusobya linnya ani omwana wa General Muhoozi Kainerugaba omuto. Omwana wa Muhoozi yamukwata n'amuteeka mu magye omuto. Tuli wano tuli mu kwepiica tulya chipusi n'emyenge. Omwana wa Muhoozi ali mu kulwanagana ali mu kusoma mu masomero gana gakyasinze ali mu kuyita mu musenyu ogwokyasuwa njala bakibako bamuvumbika mu biayisi bamuvumbika 15,000 buli lunaku. Oyagalako nga nti omwana wa Muhoozi oyo ayagala ki? Tunaba tuli awo Muhoozi anagenda okubeera president agenda nakuba president Muhoozi. Why not Muhoozi? Why not? Excuse me. Let me tell you something. Tell me some. Omuzungu agamba you can choose your friend but you can't choose your family. You understand what I'm talking about? You can choose your friend but you never choose your family. Muhoozi yakeerako ku makyana bagana njagala kunzala mu first family. Yamanya bakolako appointment naye. Zaali nteekateeka za Katonda, kyali kisa kya Katonda. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo yayagala nnyo ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we omugwayina afirire ensi. Muhoozi yayingira amagye kulanka ye n'omutobo bwe yali ayina. Bamutwala mu masomero gano gebayita Sanders gano agalide IST agafulumya amagye. Tolowooza nti Muhoozi anakyakwata atamanyi.
tana na kyabwerere yagenda mugali agasokerwako yali anoonya ssente omwana wa Muhoozi Kanene Muhoozi n'abagenda afuuka president ng'omwana afuna langa kati agenda kufuluma munawo muli awo ng'omwana bamufudde kana brigadier Muhoozi n'atandika okufuga ng'omwana jeno nga bwe muli wano muli amagi bwe mulya chipusi muli miyembe mukuba embuukulo muli ku TikTok muvuma abantu ng'era omwana wa Muhoozi ranka zirinnya ng'era muyomba why not Muhoozi they are many ba president wantulabeko George Bush sini aja nakola ki naye nagezaako Kabila simanya ne mbuto era omwana aja nakola ki why not Muhoozi they are many abakulembeze abaana bwe bazisera bali pressing before byabwe why not Muhoozi Muhoozi oba oyagala oba toyagala ayina okulembera ku ggwanga lino it must njagala obwongo bwo bukakane butegeere butowolokoke ekyo kirinde nga mbaga in fact bwe mba sikola era y'omu kubafuga eggwanga lino Muhoozi Kanene Lugaba y'omu kubalifuga atobera okulira amagino banga tufuga ggwanga. Thank you so much nanyumyanga thank you so much sagala wekoye obwongo bwo bugambe Muhoozi ebyokulinda byensi kwabirage sagala ofune mu kirowoozo oba ofune akatikitiki akagamba nti Muhoozi tajja kubeera president njagala okimanyi baba takufuga kati alina okukufuga oba kitya oba kufuga mufulu baba kufugako mu katundu njagala obwongo bwo butowolokoke ekyo bukimanye tandika nokirowooza kati nti yafuga kikwangwire okutebenkera omutima kubanga why not Muhoozi nga ne Katonda bwe yayagala ennyo ensi yawaayo omwana wa Yesu Kristo n'afiirira ensi eno njagala kubuuza Jeno Museveni yagadde ensi eno buli kimu gyakituwa omwana amukutta amutadde mu magye aliidinge era ajja kuliidinga nga muli wano bwe muli amagye omukuba ebibajjagalo muli wano mwepiikya muli wano mukuba endongo bwe muvuma abantu ku TikTok ng'abali abaana baabwe abaana mwe bali mu comfort zone abaana bamwe tebagana kola abaana mwe bakyasinza okuwonyabonya eggwanga muli wano mwevuma naye abaana bamwe n'okonda tebalonda amagye bagana ogayingira nti ago gamaanyi nnyo bagala bintu biri ku mikeeka batunda bibanja by'abajjajja baabwe batunda ettaka lya busika bagala lyakusikira bijje be basenda kino nkibagamba lwatu abaana bamwe naddala wano mu sentulo bagana okuyingira amagye owulira bulungi nnyo Uganda level gyeriko tekyasobola kufugibwa muntu atali munnamagye era n'amala atuulako bamuwamba mu seconds 10 nga nange negase ku bannamagye abawamba njagala kubuuza nzo nfugote nga tali munnamagye ku ntegera yange tujja kukoma waawo mwanyinazi cabinet anti ekoma ku Monday n'okutuula kati twagala kulaba ku cabinet ejja agali mu nkubo gagamba Mary Babalanda akakiiko kali wakati kuwewa asigale mu presidency office bamwe ku bine bisatu prime minister vice president ompulira akomawo takomawo lwaki akomawo lwaki yandisigaddewo Mary Babalanda minister for presidency Mama Busoga Mama Buyende alayira nga 13 tandikira ekisookera ddala ngenda kubaza president Museveni okuteekamu Mary Babalanda trust era nebaza ti Mary Babalanda ataswaziza president Museveni omwebaza obutaswaza nebaza Mary Babalanda olwobutaswaza president Museveni nebaza abantu abalina Katonda ku mutima no Mary Babalanda amanyi Katonda era akulembeza Katonda era akulembeza Katonda mu buli kyakola Katonda yamulambika ebintu bingi nnyo office of the president abadde n'okusomozebwa kungi nnyo ebbanga lyebaddewo naye Mary Babalanda okuva lajja mu office of the president ekoze ebintu byotasuubira nti bisobola okukoleka ekumye abantu eteeseteese abantu ekoze emirimu ministry eyo nzibu by the way abantu bamanyi nti ministry of the president etwala ministry nga 5 namba ba 6 omuli security ethics and integrity aina printing bagita printing Uganda security printing company njagala mingi byonna biri mu Uganda security company Uganda AIDS commission zonna ziriwo atenga yo ethics and integrity ministry ya Kampala ministry ya Kampala eyo economic monitoring omutima gwa Uganda gwonna ye Kampala njagala nkulaga obunene bwa office eyo n'obuzito bwayo era kyovala buli muntu abeeramu afuuka vice president either agenda kuba prime minister okugeza ngaani njagala nkulage buli agibaddemu avuddemu nga ddawa tandika na Mama Mbabazi olwagivaamu n'agenda n'abeera ki Mama Mbabazi yali prime minister omulala vice president Bukenya Gilbert Bukenya olwagivaamu n'afuuka vice president
banji Sara Mbayo tusobola menya akawo Ruhakana Rugunda era yali officer of the president wajiva munagenda wa so kyovona abantu bali mukweraliikirira olwokuba nti Millie Babalanda badde hard working era basubira okubanga agenda fuka vice president oba prime minister esaawa yonna naye kye twagala ogamba president Museveni kyekino lwaki abantu basinga basaba asigalewo wano mu presidency olwakuba nti nno ate nga abamu bagamba alinyisibwe abamu basaba asigale mu ministry ya presidency nange netala kwabo abagamba nti Millie Babalanda asigale mu office of the presidency lwaki Millie Babalanda alina obuvunaanyizibwa bwa Buyende Buyende ye constituency badde kyasinga okubeera wansi oba emabega olw'abakulembeze abagibaddemu nga tebajagala nga tebajagaliza erimu obuvuyo bungi n'opposition nyingi this time Millie Babalanda bwe yagenda yasobola okununula Buyende mu mannyo g'empologoma era bamwinamu trust nene nnyo tyagenda kukyusa Buyende okusinziira ku Millie byazaakola Millie y'omu yasooka okuleeta project mu Busoga mwonna n'agiwa President Museveni project ejja omuntu wa wansi oba esobola okuyamba omuntu wa wansi okulaba ng'esobola okumufuula okumulinyisa ddala okuva ku muntu wa wansi project yo bagitanga Mbosoga yakolera Mbosoga bagiyita batya kanjijjukire wano nange ndi mu kugijjukira yalagijjukira bagiyitanga batya so kati obalaba nga akikola mu Busoga yonna ate nga teyali mubaka wa Buyende as a district kati waba afunye Buyende as a district Buyende bagiyita Busoga Rural Development Agency Busoga Rural Development Agency era muzeeyi wategeera mmene n'agamba ninayo abantu abali hard working we bati bujo naye abantu abanumirirwa banna bagiyita Buruda mu bufuzi bagiyita Buruda Busoga Rural Development Agency mu 2000 eyo exactly nga yatandikirwako n'okusikako ekifaananyi kya PDM era ko bakisika bagamba abantu bawenge emitwalo 10 abakyani babalaba mu Busoga yonna eyo wagikola n'agikola bulungi naye ng'ali omu ku bantu ate nga president bw'agenda mu state lodge ya Busoga eyo ati alinayo amakago bwa president oba lodge nga bw'agendayo y'omu kuba presentinga okugamba president naye mumanyi tusobola okutandika n'abakyala baffe nga bamuwa emitwalo 10 ekisobola omutandisaawo ekintu kyakola Millie Babalanda n'akikola bw'akikola nkigaziwa nnyo era nga bumanyi Abasoga in one time yatuuka ale ne batandika okukola ki okwerwana lwaki yeye naye nga president amaze okiricognizinga obuvuyo bonna obadde mu Busoga mu kulwanagana Millie Babalanda tababaddemu Millie ayagala nnyo okugatta ayagala nnyo ekirewa mu kyova olaba bali mu office of the president wagibaddemu tewabaddewo okulopa wadde entalo Ministry Office of the Presidency ebaddemu entalo nga bekaseera efulumya ssente okulirira okuvujirira ababaloopa Millie Babalanda okuva lwajja tewaliwo wadde omusango n'ogumu ogenzemu ssente okuleka okugatta obugasa abantu Millie Babalanda y'omu kuba kisana okukyusa abantu okuva mu bibiina ebirala okugira mu NRM ng'abayita mu Ministry of the President so Millie Babalanda nga ye emirimu gye gyalina egimu bevunaanyizibwa obukwata ku President Museveni yennyini ng'omuntu kubanga avunaanyizibwa okumanya muzeeyi afuluma atya ayingira atya eggwanga era bw'oba olaba nti Millie Babalanda abeerawo nga muzeeyi afuluma eggwanga n'amuwuubira era n'amanya nti avuddewo era n'awanika ne mukudda alina okubeerawo okulaga bannansi ti muzeeyi akomewo mu ggwanga era atebekedde entende secondly yalina obuyinza bwonna ku kulayira kwa muzeeyi era ngenda kugamba era enteekateeka zonna zitambula ez'okulayiza President Museveni zisibuka mu office of the presidency zikwasaganyizako Millie Babalanda era tabadde mu ggwanga olw'ebintu ebipya era okulayira kwa muzeeyi this time kugenda kubeera kwa njawulo kulinde kugenda kuba mawuno byogenda okulabako tobirabangako tusuubira ba presidents tusuubira ba presidents abali mu 10 ba presidents b'amawanga amalala tusuubira abagenyi era kati bwogenda emunyonyo bwogenda luddawa motorize z'ebbeeyi tosobola teri kifo na kimu yonna wakalu bakyusiza ebitanda bibaddemu ebyenswa byabikyusiza bafuuyiddemu amakuba gayoyo tosobola kusangayo kifo era tosobola kati bonna bajja kujja kulaba President Museveni ng'alayira yes tulina bambasada basooka mu 5 bayingidde dda abamu bayingira bati bannayingira enguudo zonna ezo nyonyi zemulaba zeewuba yes ezo nyonyi zemulaba miika ezo zitambula Millie Babalanda office of the presidency era ezo nyonyi zolaba zeewuba bagenyi bayingidde bagenyi ba Millie Babalanda tusuubira ne president gwe bata Traore
Burkina Faso yomu kwa president betusuubira okubanga bagenda kubeerawo wano. So nolwekyo this time okulayira kuno tekubangawo. Si kwa bulijjo. Togenda ebintu byagenda okwaba even tent. Togirabangako mu ggwanga. Tolangako carpet Museveni gyagenda kutambulirangako teberangako kololo. Tenti obutenti. Omutwalo mulambo gw'abantu nga batudde. Ennyambala ya muzeeyi osinza okuba togirabangako. Agenda kukyusa engoye. Muzeeyi agenda kujja mupya. Zino ze baalese Natasha Sears. President Museveni agenda kujja nga mupya. Nga mupya nga baby. Nga tayambala zino essaati ze n'empale ze. Ne maama. Si muzeeyi yekka ne maama. Bonna bakyusiza engoye. Maama Janet Museveni twebaza Katonda olw'obulamu bwa maama. Maama ali fine. Waali anyirira. Era bamulabyeko agenda kubeera ekkololo nga amasamasa ng'ennyanga. So n'olwekyo byonna biri mu office of Mire Babalanda. Era okulangira kwa Mire Babalanda ike Kagomba Kasembayo yalangirira nti muzeeyi agenda kulayira bwati ne bwati enteekateeka zitandise. Tugenda tumusuubira ku Tuesday media center agenda kubanga abawa program nga bwegenda okutambula. Ate awo yes kyemmanyi kye neekakasa nti agenda kubanga ate enteekateeka azikwatiramu n'omukyala byasenu byasalako kawunde n'onoonyayo ennyumba ng'oli wamalaiko kifunda gye batulaobwalayisi. Abaana bo bawagira kirabo ki? Abaana baasenu bamalako emirembe. Bonna abaana baasenu bayinza n'okunyima emmere. Mbo kiki? Era fulawa bayi yafumbye sirya mmere. Baba wa nsonga ki abaana? Tajjulira wammaneyo mmere ewaka. Wagenda mu mani n'ogivaamu kati wagizeemu. Sibe bategeere nnyo. Sibe bategeere nnyo. Wagenda mu mani n'ogivaamu. Wa Uganda Crail. Lwaki mani togyagala? Lwaki oyogera ku mani? Ngamba lwaki oyagala mani? Ana gati sijagala. Ogyagala? Lwaki ogyagala? Ogiwagira nani? Mbakumenyere bwe mugiwagira. Bawange Bajjo X. Wa mani yo munnange. Walabe mwegana. Era obadde agala muvumira. Wamulabyeko mujozi. Gwafuna gwe guyulika. Gwe guyulika. Gwaguba n'ekitogi. Yireka naawe. Munene bunene bugwate. Naye atasinga basena temuoza temunaaba. Ngani wasena? Mweba muno okusenya lutalo. Ngani wasena ogwomanyi? Bino byasini. Ebyekawembe. Naye ng'ogamba otya mwannyinaze? Ndi fine, I'm good. You're good. For that. Yeah. I'm okay. Oyongedde okunyirira nno mwannyinaze abantu bakuŋŋamba. Kitinayo bulungi ndi mulungi. Abantu basimba baŋŋamba mwanyo. Teri mukazi ali kunna kyatanyirira. Like me. Omuntu ali kunna kyanyirira nnyo. Anyirira. Abeera wamu. Abane bbugumu. Abanyirira skin bakoligino. Abanyuma okulaba tatalaza maaso. Bakuba n'obosanga leero nga wayere nkyaba kakobe liwa papo liwa kyenvu batalaza maaso. Bannayuganda tebaki mutolaba Munnayuganda eyeyerusa abantu bakyeyerusa. Nze ntyabewunya nobewunya batalaza maaso. Abeera akankanya amaaso go leero omulaba. Omulaba n'otandika okugwa ensimbu. Baku bantu mwannyinaze oyina bakwano bemmanyi nga babizigo. Mawa katose kati. Mwannyinaze oyina bakwano bo bemmanyi nga babizigo. Banna tubadde awo. Njagadde okubuuzaako nzijukidde omukyala Hajjati. Mwannyinaze omukyala ono Adija Namyalo bannayuganda bagenda muwa kirabo ki? Nabadde wiiki eno nyina omukolo gwe namusanzeeko nga naye omulaba agabira bugabizi bantu bintu kwekulaakulanya. Y'omu ku bannayuganda ng'ali mu gavumenti amanyikiddwa nnyo n'alaba pulogulaamu enyigiriza bannayuganda naye ng'ate ya gavumenti n'agikulemberamu ojjikuba. Nti Namyalo yawulira pulogulaamu ya gavumenti gy'alaba nti egenda kunyigiriza abantu. N'agamba ngenda kufa n'omuntu. Tetusobola kuwa bantu 300 babeeko kye beekolera bw'ate n'ojja n'omenya obuyimba bwabwe. Bw'oba otandikira. Okusookera ddala. Agenda kwebaza President Museveni okutrustinga Hajjati Namyalo n'amwondera n'amuwa office eya ONC. Bannayuganda abasinga tebamanyi maanyi ga office Namyalo gy'atuddemu. Era bannayuganda abasinga tebamanyi Namyalo ali mu bigere byani oba atudde mu bigere byani. Njagala okusooka okutereereza eggwanga lyonna. N'abantu bonna balowooza nti bakola investigation ku Hajjati Namyalo. I think nti ndowooza ebbula bikola ne bibasumbuwa. Lwaki? Hajjati Namyalo office gy'alimu ya president. Era yo office muzaaya anogitulamu buli wiiki ennaku 2 oba 3 oba buli mwezi ennaku nga 4 oba 5.
njagala okitwale nti eyo office muzeeyi waatali Namyalo yaba atuddewo nga bw'olaba muzeeyi Museveni abantu bagenda mu State House n'abawa transport n'aba facilitating n'abasuubiza kino n'abagamba kino n'abambako bonna ate bannayuganda bonna kubanga President Museveni kimukakatako okuyamba ku bannayuganda bonna kubanga yakulembera eggwanga lino ng'oggyeko ekibiina kya NRM abanupu abeefuddisa abaddipi abaki bonna bana kibakakatako ye Namyalo ebigere byalimu Namyalo kimukakatako era kyova olaba nga Namyalo alaba abantu bonna ab'ebibiina byonna ab'enjawulo so Namyalo kimukakatako okulaba omuntu azze mulwadde talina buyambi takwaki era we tuba twogera ku budget Namyalo ali supposed okubanga kumpi buli lunaku afuna biliyoni 2.5 za facilitating mu bantu abagenze ku office ye kyovola olaba president buterevu oba olaba president eyo bagita office of national chairman Namyalo gyalimu kifumuzuku so obanga alaba president buterevu olaba Namyalo era kyovola nti wetugende wa Namyalo batekawo n'omufumbi era afumba Namyalo abantu abaliisa enkoko abaliisa ennyama buli lunaku abantu abagendawo emiceere giri wali tosobola kugenda wa Namyalo n'ovaawo njala lwaki nti oba ogenga wogengira State House mu State House kino kisooka okukwaniza kwe kulya n'okunywa kyekikwawula nti oli mu office ya president oli makaga ba president kati ne ku ONC obeera mu office ya president office of national chairman kitegeeza ki kyova olaba nti otuuka oyanirizibwa n'okulya n'okunywa paka lwolaba Namyalo Namyalo alaba muntu ku muntu Namyalo ayogera n'amalusu ne gamukala mu kamwa Namyalo ayogera n'ayagala okufuuyisa nga talina waayimuka onafuluma onayingira onafuluma abantu bonna abaali balema abantu ebintu byonna byonna byali byalema wantu alina okusomozebwa ku busiraamu obusiraamu nga bulinga obwalekebwa mabega era ne banka y'abasiraamu teyaliiwo nga yalwanyisibwa abasiraamu nga tebali together with ne muzeeyi ate tuwiza Namyalo alwanyisiza ekintu ekyo okulaba ng'ayita obusiraamu abugatte abuteke ku mmeeza banka y'obuyisiraamu Namyalo agitaddewo enkulaakulana Namyalo azitaddewo Namyalo ye muntu atuuka ku muntu asookerwako atunda wa chapati ye nkiddamu Namyalo ye muntu abakulembeze ba NRM bonna President Museveni alina ekizibu kimu abantu tebamubuulira mazima Namyalo ekisinga okumukyayisa ayogera amazima wano mu Uganda omuntu ayogera amazima akyayibwa akola n'ayogera amazima Namyalo abeera mu maaso ga muzeeyi namuga muzeeyi abantu bajja wano kino kikyamu muzeeyi kino kinyigiriza abantu era njagala okutegeeza ate tuwuzira Namyalo y'omu ku abantu bangi bakola yes era tubeebaza abakola naye y'omu ku bantu abali hard working mu government ya president abali very hard working era bwe twogera Namyalo aleka alina promotion gyagendako yawa prime minister bamuleke wali naye tusaba president Museveni Namyalo muleke wali mwongeze budget asobole okutuuka mu bantu bo kubanga naye muzeeyi wakyogera lwatu timuzzukulu wange Namyalo mwagala nnyo yatuuka ku bantu bano abawansi abantu bawansi abantu abasinga babeenyinyala kubanga abantu bawansi tolina kyo basubiramu kuleka gobbawa basaba abantu abasinga tebaagala bantu basaba ate tebamatira ku kye basaba tebakkuta ate n'obungi bangi ng'oggyeko ekyobutakuta bangi abantu muzeeyi Uganda bw'oba ogimanyidde ku bantu 625,000 Uganda abantu ba census tebaabala kimala leka naawe census teyakola gwe baakubala gwe baakubala abantu bataabala wentandika obbabala kati abantu tebaabalirwa sente baalyanjye abantu tebaabalirwa njagala oddeyo amule ennyumba ku nnyumba wame kumuluka yes otegere nti Uganda erimu emiliyoni kati ezigenda mu mmeka mu 7.8 wano tulinawo tribes yes tulina tribe wano tokiwanyiseemu anti nze nkubulya mazima first of all tulina tribe wano mu Uganda ezisuka kati mu 6 oba mu 3 tribes eziri wano tulina n'ebitundu ebimu nga bisaliddwako nga bagamba abayuti yatawakyali muntu asalayo tulina abasomali balina webasazeko nogamba nti wano mu kisanyi wabasomali tulina abasudani balina abantu webasazeko nogamba nti wabasudani tulina abayindi nga balina ebyalo kati batutte nogamba nti eyo tomudawaana togenda naggulayo tojja kusobolayo kati balina n'amachaches balina buli kimukabalagalo nozawero mweritu yes kati wenkugamba kino nze kyekugamba kati atali ku ground ne muzeeyi olwokuba tatuuka talaba bantu abo tosobola kumanya kyenjogera era nze muzeeyi lwaki yatulonda tumubuulire bino kuba ffe tubeera mu bantu abo tufaanana abantu abo kuba tuli bantu bawansi fe tuli bantu bawansi kati aje tuwuzira Namyalo ekimufuula ow'amaanyi oba ekimufuula ow'enjawulo kwe kutuuka mu bantu abo n'amanya buzibu ku ground atuukako Namyalo okumanta yenyinyala kababere b'amalaaya
agana ingene mu buyumba mu basolamu nga mulimu n'ebidoli n'abifulumya ate n'atabanenya n'atuwa nabo n'agabana nabo n'alya nabo n'agabana nabo keke ebeeriwo n'akwata n'ebidoli ne batandika obifulumya n'abagulira emifaliso ne bafuuya n'enkukunyi n'ebiku namyawo n'abawa emifaliso emipya n'amasuuka era ne baddamu ne beegatta ne beepiya tebafuna ssanyu lyabwe oye aja tuuza mpaayo minisita omasa ogenda mambalayo nga minisita wa Museveni ku ssente ze bafuna baminisita mpaayo minisita omu oba MP asobola okugenda ku kitundu kye nga kikoba malaaya n'ayingira mu buyumba basulamu namyalo yakikola abalala bawendulira poliisi yokka kubakwata so lwaki namyalo afuuka ow'enjawulo era lwaki namyalo baagala muteeka kwa prime minister namyalo byazaakola byeyogera lwatu namyalo atandikira ku muntu asookerwako owa paketi y'eŋŋano emu n'amuwa eŋŋano n'amuwa butto n'amuwa n'essigiri gwenkutadde tandikiraawo abantu bangi namyalo bakyusiza obulamu bwabwe abantu besimu lyabagwamu nga baagala kwetta abantu baagala kwetuga namyalo manye emyoyo gyavubye gyazizaawo abantu abamu kubakoze n'abakola mu kisanja kino muzeeyo okulaba ng'afuna obuwagizi obwo namyalo y'omu kubagattako gwe nga tonnaba kutuuka mu bantu eggwanga lyonna namyalo simwogerera ku Kampala mwogera ku ggwanga lyonna eggwanga yonna Uganda yonna namyalo ye muntu atambula Uganda yonna nga teyekanyiza nga talina gwagamenti kino nti bwano sijja kugendawo namyalo y'omu ku bantu abasaka nga tatunudde President Museveni yekka nga talinda kalulu namyalo atuuka mbagagga n'abagamba bannaye munyambeko wano n'agenda n'awandikira gavumenti ze ye Bulaaya n'awandikira ezaawa n'awandikira ezaawa nga tatunudde ofiisi ya muzeeyi oba kulinda bajeti ya muzeeyi in fact tutudde ku namyalo simanyi na bajeti gyafuna simanyi na kumala balina bajeti nze mbadde ngamba bajeti y'eggwanga etuusa ku bantu obuweereza yonna gyeri bagisaleyo bagiwe namyalo waffe yatutuukako kuba nakino kankigambe 95% bantu ba wansi ate abantu ba wansi muzeeyi bali mu kulwanirira era nabadde ndaba bajeti y'eggwanga Uganda gye baagala okuyisa tewali muntu wa wansi wegenda mugasiza beerowoozezaako bokka abasakinomu abantu abanene bokka naye njagala okubategeeza 95% muntu wa wansi muzeeyi Museveni mulaba nga abadde alwana nnyo PDM yemu kubikoze nnyo ku muntu wa wansi emyoga emu kubikoze nnyo ku muntu wa wansi naye babadde bakola bajeti y'eggwanga Uganda wadde emyoga tebagitaddemu ne PDM tebagitaddemu kitegeeza ati tine muzeeyi tebamuyambye tebamulumiriddwako kubanga abandi badde bagamba muzeeyi yakweta PDM negasa omuntu wa wansi tugitege mu bajeti ebeere nga enawe facilitatingira ki kubanga bakimanyi bulungi nti yemu yeyambye operation wale securiation ya Jerusalem sale bye bimu kubiyambye omuntu wa wansi nokuba nga abantu basobodde okuba nga baddamu essuubi n'okulaakulana kati mwanya abantu baite baagala kulima mwanya Jerusalem sale ng'azibakaka ng'aziba ku mpaka abasirikale ne bagaba emmwanyi bye bimu kati omuntu yasobola okweyogerako n'agamba nze nina emmwanyi zange era ng'alina essuubi tuwenna akungula ngenda kubeera mugagga bwenti ne bwenti ngenda kufuna 30% oba 70%. Yes. So nkubira President Museveni omulanga nga tunaba kujja namyalo mu office ya ONC nga Prime Minister tukusaba namyalo omulekewo kubanga abantu abakyetaaga namyalo oba services za namyalo nyingi era abantu mu ggwanga Uganda bangi nnyo muzeeyi njagala okutegeeza nti omwana w'emyaka 16 wono malire okulayira oba 17 wono malire okulayira ng'abozezza 18 ng'atuuse mu biseera ebironda ng'atuuse mu biseera ebirowooza okuyamba bakadde be n'ebyekolerera be abamu abeegatta ku namyalo be bamu abagenda ku bajeti ya namyalo ti buli mwaka abaana batopinga abageto myaka 17 n'ekitundu muzeeyi n'agenda okumala okulayira nga batopinze 18 years aba 18 bagenda kutopinga 19 aba 20s bagenda kutopinga 21 abavubuka ababadde mu bakadde baabwe aba 21 bagenda kutandika okufuluma nabo babeere nga batakula bayambe bakadde baabwe kitegeeza namyalo yeetaaga budget beetaaga omuntu agenda batandika obategeera namyalo lwaki ali bw'ati abantu bayinza okugamba namyalo bw'ati namyalo lwaki ali bw'ati nti tulina generations nga ziwulira lulimi olwo abantu tulina abantu abali like not kuleze but abali beisa kigeto olulimi lwabwe tooko yaabwe olulimi lwogera abantu bawulira yes wano twalina abantu abamu nga twabatereza kubavuma kubanga bavumanga muzeeyi naffe ne tubataakinga ne bategeera nti naffe tulina emirimu egisobola okukola ki okuba waamu era twabakyusa nga naffe tubataakingira mu lulimi lubi ne batandika okuwagira muzeeyi era bangi nnyo twabakyusa yes nga bw'ojja n'oyogera ebyemirembe bajje nti tebakuwulira kati nga olina kubalumba omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear twasalawo ne tufeesinga ekyo gwe kyogamba ekyo kyebakozesa naffe twakirumba nga lulimi lwe bawulira mwabawa eddagala lyabwe yes eddagala lye baali tali mwabakuba ne bategeera era ffe muzeeyi okulonda temulowooza nti yatonda mu nsobi waaliwo abantu abatamanyi lulimi lw'abavubuka ba Nuupu
nga tebasobola kubaata atungadde okubaddamu bali boogera lulimi nawo oyinza kubakyusa bali boogera lulimi bali boogera ennimi nyingi odandala omuzeyi simanyi biki bayungwe something like that netugamba ki kanaffe ntujja n'ebiziringo ebiwe mmeneku ebimpemempeme ebitolitoole wonzigira bwenkujira baleeta oleeta bwenkubikkulira emanju nga nkubikkulira emiryango obikulayo anti kibikigambo kigana kikambwe mwogera bajentleman munange tebabiwulira baluke naawe baluke muntu mwasamira alagana akamira akato mugana naawe ayina nti jasama ani wepanga kwasama kati kankwasama mukubaluba akamira akato kalekane agamba atya kampe wano wakibakola Preze nagamba ono yade njagala na kino kankyogere kigwe abantu mwenna bali ku social media mwenna kila nani nalibyo no wekibune kya black ayagala okwogera musoke mu respecting nadala bagara abogera ku President Museveni abagamba nti mwogere ya government abagamba nti mwana bebe kulu bamwana Kenzo bamwana first put a respect on my name put a respect on my name why abantu bano mu 2021 tewali wasobola kwogera president wadoteka ko profile ku mukoto gwe nchidema magezi gadi bali bana social media and the bloggers whatever 2021 tewali wasobola kuteka profile ye ku mukoto gwe baleje ku video za wadde kwogera ku kigambo president Museveni wadde kuwana even ba minister even ba MP ba NRM nali omu one women army I stand alone yes I stand alone. You get me? I stand alone. One woman in army. Abo bonna kati abatula amaso ga president bera bantu batalo nnyo bakasuko kila muntu. Batabasaba kwogera kigambo president Museveni. Batabasaba kwata profile za bantu baswazanga batya. Nga mulabanga ekiswalo. Nga bamuswalira. Ne ngamba sisobola kuswalira musajja. Sisobola kukiza legasa ya president Museveni kugwawo. Nga kumwebe go patuzadde. Na yimina one woman in army. Standing on the president. In fact, nze Zuckerberg tuko kocha linya lyange. Zuckerberg on Facebook. Yes. You can search. Banjija ku Facebook. Facebook. Ngano kama linya lyange. Bagyocha. Yes. In fact, nze nabavira kwa kuva ku muzeyo okugala social media. It's me. Era bashika bakasuku walinga ku State House. Atela mwamanyira omwana wa. Nemba jako. Ekimugamba live. Era kasuku amanchi nzitowa. Chimanyi chenzo wa excuse my brother ate mwagala nyo mwagala nyo kwa bana bange bamwagala so njagala musoke mu respecting bonna abana n'abali ebweru w'eggwanga baali tebasobola kwogera ku President Museveni even bebe cool nga tebakyagala muwagira nga bamuvuma buvumi nga banya bakola ki bonna kino kyenjogera njagala musachinge gera 2021 olaba omuntu era asobola okupostinga President Museveni gwene bebe cool nze ne bebe cool feka feta tusobola okupostinga President gwene bebe cool feka mwe mwagamba tugenda kufana ye ne tugamba bakuba kufana President Museveni ngenda kufiira wane President Museveni nagana natuka ekiseera nga President Museveni bakuye posters eza red nga zituka ne mu State House nga bakuye poster eza red ezepande bya red nga nawafuma munango wa State House Muzeyi Museveni atukira ku poster za red azimwaniriza na sawo nentunde nyumba yange yali buziga nenkuba poster nengamba I stand with President Museveni women MP Kampala nali sigenda kwesimbawo psychologically yali mobilization kulaga President Museveni era posti yange y'abantu bagimanyi natunda nyumba yange milioni ebi nemiteka mu post tewali na yali asasude posters na zitimbe gwanga dambera wala bakembala nga bakola posters zange nani ntimbe post embalanga zigamba women MP Kampala district I stand with President Museveni kyali kitegeza ati mbala Kampala kyali kitegeza President Museveni natuka embala kuntenga tewali wadde kifaananyi kya President Museveni nga govuddeyo nga nvudde okufafagana yenna damba okubite naita mu buzibu mutamanyi mu 2021 ng'omuntu okutimba ekifaananyi kya Muzeyi n'omwa posta ya Muzeyi bazitimbanga kiro ku ssaawa 7 ng'ensi yonna yeebase ate ng'okuteeka ekifaananyi kimu akitwalayo 15,000 kati tutebeza ataddeyo naddukawo tebamulaba ne bamunyiigira webale nnyo tebeza okutimba eggwanga ddamba ebipande nayitamu ki ng'ekyo kijjeeko n'okufuna ofunya akikuteerayo akitwaliira awalampe ogwo omuti nga utalo twalinamu n'abasirikale baalimu nga tebagala posta za Muzeyi basanka bana nga batima posta za Muzeyi bagala bakuba amasasi baali babadde kingi just waliwo fear
weevu ate abala bayi psychological abantu baali balooza nti Kyagulanyi agenda kuwangula muzeeyi abalina mind entono abatamanyi kubala ne kati nze nali maze okubala ti Uganda eyina ebyalo miliyoni meka ebyalo emitwalo musanvu ku kyalo nga Museveni alinako ababaka asatu kati psychological gatta ababaka asatu bokka buli kyalo alinako ababaka asatu emyalo obulunga webuli sisira utule webuli obwo nga bo webuli batobaze ba RDC tobaze bakazi baabwe tobaze baana baabwe tobaze ba RDCs ne whatever ngabo webali twatuwaka ekiseera wano nga babaka ba president basoba mukuba ku kifaananyi naye twatuwaka ekiseera nga babaka ba muzeeyi tebakuba post za yero mu 2021 abasinga obungi bakuba post nga za red amatayi ga red twatuwaka ekiseera abantu batwalanga mu kampeni zaabwe nga makalenze munonde ba muzeeyi mwamuko bakalenze mulonde nze mbakolere ze munonde nganze era bwe ntunulira omwana adda ku social media n'anvuma bavumira kimbo ayagala nnyo muzeeyi basanze BCB yangedde bansanga nemukuyimba obuyimbi wano tewaaliwo bali wadde sente zaaliwo bantu nga tebagala kuyimbira President Museveni era Bebe Cool oyo musajja nnyo mu respecting Bebe Cool musajja yes avudde wala n'ekintu ensi yonna nemuvaamu nokuba munkuba obucupa mukunkube Bebe Cool nemukuba obucupa jeno mwozi nakola post emene bakwata abaana 9 ne bamukuba obucupa nga n'abasirikale we bali nga bawaga nga tebakutte kwana bakwa Bebe Cool fe twatuwaka ekiseera nga tulina woteri gy'olyamu mmere tosobola kunywa wantu mazzi nga n'okutambula tosobola kutambula kusuka saawa 8 oba abantu baali bakowa gavumenti nga byaddala ati nkugambe waaliwo wave that is one kyobola wave eyo yakosa Buganda secondly waaliwo ekitaabeerangawo bulijjo psychologically Bobi Wine yajja okwesimbawo nga celebrity that is one two Bobi Wine mu kwesimbawo kwe eggwanga wonna yali limumanyi byonna two Bobi Wine balowooza yalina mwogezi amanyi okulimba amanyi okwogera ate lwaki okiyita kulimba anti omuntu alimba ekyokulimba okufuulinga siyansa politics ekimu kukikola politics siyansa kulimba omubaka janagamba ngenda bakolera enguudo naye omubaka tamanyi nemukuba enduulu abaka abasinga bonna ebintu bibiri bisatu bakulembeza ngenda bakolera oluguudo ngenda bawa amasanyalaze ngenda batera eddagala mu ddwaliro ku byonna tekuliiko kye balina buyinza omubaka wa parliament omulimu gwe kiki kuteesa let me tell you something lwaki nkyawa ababaka bano bulamu bwange bwonna nze nakyawa parliament y'eggwanga bano ababaka ne mu parliament balina sente ze babawa omubaka mulimu gwe kiki kuddanga mu constituency kwebuuza ku bantu abo biki byabatwala mu parliament ne budget eyo gyerere babawa sente ezo buli mwezi ezibaza mu constituencies kankikutemere bulungi mwanyina kino nti omubaka wa parliament afuna $3 oba 25 naye ng'ezize kuliko miliyoni ezisigadde zonna za kugenda mu kitundu gya babawa nayo ongera endala babawaayo ez'okudda mu constituencies naye wano buli mubaka ayitamu atandikira ku speaker njagala agendako Bulaaya buli tuwa gyagenda buli lunaku babala miliyoni 7 bannange buli mubaka lwafuluma eggwanga it's money manya sente zaffe zifa oba agenze kwegatta oba agenze ne girlfriend bamufacilitating okuva ku hotel olaba ne bwalwala bamugamba n'omuyambi we n'akujjanjaba yes n'omuyambi kyovaalaba tebafaayo kwogera ku malwaliro wansonga kyombaka wanalwala bajja mutwala mwagakaani ate n'omuyambi bamutwale n'omuyambi era bawanambozi bamusasula nga buli lunaku n'omwana we bamusasula n'abaana be baleka basomera Bulaaya gavumenti yaweerera yes genda okuza sipiika yabyogera ekya gavumenti tokitaddemu nnyo si kinene mukwano byenjogera sipiika teyabyogera mu kampeyini yagamba atya bino ebintu wetubyogera ku manyi tulimba sipiika mukwebaza president Museveni twali muko ne Honorable Kibuule namugamba president Museveni nkwebaza bwe watulagira okujjanjaba Honorable Namboze twamujjanjaba twakozesa biliyoni bweziti n'omwami we twamusasulanga ssente bweziti era twamuwanga ssente bweziti zonna nazitematema era yagendako ssente era yawona Namboze n'atazeegaana yavayo neyeegaana Jenosale musale we yawandiika n'engalo ze n'olupapula bw'ati nga Lukwago amulima empindi ku mugongo Lukwago yakyegaana yali atandika ne wabaawo abajulizi n'amugamba ngenda kujjako omukono yagumugyeko Lukwago yatulabyeko awe wayisa ne kali eyaweddewo kali ya Lukwago tasobola kudda ng'olw'ensonga ebbanga lyonna lyabaddewo mu byobufuzi akoze entalo ku bantu asobola okudda ne kali yaweddewo kino nkikuddamu
Walaba abaana ba Katongole ba celebrating ennaku 7 nga basala ente nga balya. Omanyi lwaki ba celebrating? Abaana bandi. Ba Katongole waitoda. Omanyi kyatta Katongole? Ani yamukubya police? Ani yamukubya? Kati nje tutuse tutya njagala nkulage ombaka wa parliament omulimu gwe kiki. Njagala otangaza bannayuganda gwe munnayuganda atamanyi mbaka wa parliament gwalonda. Tayina buyinza wadde obukolera oluguudo. Tayina buyinza wadde obukolera abakusaba akalubi. Walakusaba akalubi akulimbira-limbiramu. Kyenku government politics is a siasa. Ombaka wa parliament omulimu gwe kiki. Kuddamu mmwe abamulonda. Mwogere ebizibu byammwe abyetika bitwale mu parliament babiteseeko. Mubaka ki ali akomyewo n'atula nammwe n'abagamba nti bannange ebizibu kye biri mu constituency yaffe tubitweleze. Abaka abasinga kizibu ekiriwo tebasula mu constituency ze beesimbamu. Tunulya mukazi w'e Masaka asiba wano wayenjerera e Kampala asula ne simanyi ludda wa. Naye akulaga nti yeesimbayo Masaka yagulagula akayumba kana akakaliyo kinakalaga abantu mbu abeera Masaka abeerayo ddi. Ati parliament eri n'agenda bakiikirira Kampala. Abeerayo ddi akiikirira Kampala lwaki yeesimbayo Kampala gy'ayagala. Nambala obupiba abasinga bonna abeesimba mu byalo babeera Kampala. Tebadda nayo tebalina kumanya biki ebiri mu constituency z'omu byalo biki ebiri mu abantu bannayuganda. Kyova babeera mu parliament magazzi embuto ne bayisa amateeka aganyigiriza bannayuganda nga tebafuddeyo gakomako nga basayini kubanga baba bawadde omulidi gw'ensimbi. Kati gw'ogamba nti hajja tiyadija Namyalo president akole ki mu kisanja kino. Kubanga President Museveni mu kisanja kino bulungi nti ku Mande cabinet lwekoma okutuula government enkadde lwekoma bonna bava mu office tubawone ndo okulayira nga 12 n'abatadda tubategeere. Nze kyenyisaba President Museveni Namyalo tasooka muwa wa prime minister atuyamba amuleke mu office ya ONC. Secondly, Namyalo bamwongere budget. Bamwongere budget. Namyalo buli kintu kyonna nga kigenda okukwata ku muntu wa wansi. Bakiise wa Namyalo. Bakiise wa Namyalo kijja okutuuka ku muntu wa wansi. Office baddawo nnyingi zirina okuyamba abantu ba wansi. Abantu tebayambiddwa. Balabako n'abantu babawa emyoga. Sente ne bazeegabira nga bazigaba family emu. Babawa amabaati. Era ky'ova olaba nti abasinga baasibwa. Gabe mmwanyi. Muzeeyi Museveni mumulabeko ng'atambula yekka ennyini nyumba ku PDM. Nga yeetambulira ne January era mbeebaza tebaakoowa ne bazanyo January ne Muzeeyi Museveni baasobola okutambula mu PDM ne balambula abantu abafuna ssente mwalaba akakadde akamu obumu tekagasa munnansi omuntu omu atandika n'akakadde akulaga nti kati alina obukadde 5 oba 5 oba 25. So munnayuganda kisoboka okuba ng'asobola okukozesa ekitono ne yeeyongerako singa ekitono ekyo kiba kimutuuseeko naye n'ekitono tekituukira ddala. Mwanyinaze nkutadde oyo Hajati Hadija Namyalo ONC ne mwanyinaze full figure byayogedde bingi bw'oyizeemu ki olonzeemu ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wera.